Sabbiiti ewedde twatunuulira ebimu ku bizibu omukyala yenna alina olubuto byafuna era olwaleero tugenda okulaba ebikyasinze okubeera eby'obulabe. Olubuto we lutuuka mu myezi 6 abakyala b'embuto batera okufuna obuzibu bw'okufuluma omusaayi mu bitundu by'ekyama ekiyitibwa antepartum hemorrhage. Ebiviirako embeera eno bingi nga mwe muli okweraliikirira, okusesetuka kw'ekisawo ekibeeramu omwana, obutabanguko mu maka obuviirako omusajja okulwana ne mukyala we, n'ebirala ng'embeera eno mbi nnyo eyeetaagisa omukyala okugenderawo mu ddwaliro. Sigaana evudde waabwe naye yeetadde weebadde ekoze eki yeekutte, so omusaayi gutandika okuyiika awo. Eizo gusobola okubeera ng'ogulaba ne gufulumayo n'ogulaba, oba gusobola okusigalayo nga togulaba naye nga gukola ki gyeguli. Ate ekyo kibeera dangerous kuba bw'agulaba ajja mu ddwaliro naye bw'atagulaba takola ki tajja mu ddwaliro. Dr. Ndaga ayongeddeko nti singa embeera esajjuka olubuto lw'omukyala lusobola okuvaamu. Bwe kiba kyamaanyi olubuto luba lugenda kuvaamu, tugeze nga buliidinze nnyo. Bwe kitaba kyamaanyi oluusi ekitundu kiddamu kiri ekibambuse ne kiddamu ne kikola ki nekyekwata, olubuto ne lugenda mu maaso naddala nga omulagidde n'awummula bulungi n'atakakaaluka na kusitula bintu bizito, ebintu ebityo. Omusawo atutegeeza nti abakyala abalongoosebwako abazadde nga bakuze okuva ku myaka 35 n'okudda waggulu wamu n'abakyala abalina enzaala ennyingi bwe batandika okuvaamu omusaayi tebabalwisa wabula okubajjamu embuto okusobola okutaasa obulamu. Ebiseera ebisinga ono azze nga talina bulumi n'okiteebereza nti kirabika alina placenta previa, tomukeberera okeberera abalala, omutwala mu nsi yetajja omukeberera kubanga enkebera yaffe ebiseera ebisinga yakolesa ngalo zino bbiri. Bwe kiba nga kiri kyekiriwo n'oziteekayo tozijjaayo otambula nazo paka mu theatre kubanga aba agenda kukola ki kubulidinga paka. So kati ng'ate ekyokukola awo kiba kintu eki kumulongoosa oggyeyo omwana nakiri ki placenta okole ki okijjeeyo. Dr. Ndaga agamba nti kyandibadde kirungi omukyala w'olubuto n'omwami w'okukebezebwa omusaayi okumanya ekika ky'omusaayi gwabwe nti singa omukyala abeera n'ekika eky'omusaayi ekya D negative ate ng'omwami alina D positive, olubuto olusooka luyinza obutavaamu naye eziddirira zonna zibeera zivaamu era nga kiba kyetaagisa omukyala ogende w'omusawo okutereeza embeera eno. Ozuula omukyala ng'ali D negative ng'omwana oba kitaawe w'omwana ng'ali D positive ku wiiki nga 28 oba ku wiiki eya 37 okumpi ng'agenda kuzaala olina okumukuba eddagala ne tuyita D immunoglobulins. Embeera endala mu bakyala b'embuto y'embeera y'ebizimba mu nabaana nga buli mwana gye yeeyongera okukula nabyo bikula embeera embi ddala era ng'aba alina ogenda okwekebejjebwa. Bituuka ekiseera ne biyita mu process gye tuyita red degeneration. Kyo kyennyini nga kikula nga n'omwana bw'akula kituuka ne kigejja ne kiba nti tekyafuna musaayi gukimala. Kati bwe kiba nga tekyafuna musaayi gukimala process gye kiyitamu bagiyita ischemia. Omukyala abeera mu bulumi ng'awulira obulumi bukola ki bumutta. Era oluusi bw'aba tazze mu ddwaliro kisobola omuviirako olubuto olukola ki okuvaamu. Puleesa y'emu ku ndwadde ez'obulabe omukyala alina olubuto z'ayinza okufuna era nga kiba kirungi okugirwanisa mu kukola dduyiro era ng'aba yeetaaga n'agenda ew'omusawo okwekebejjebwa. Puleesa ezo bw'egenda erinnya neba nga tekoleddwako abakyala batandika okwesika. Simanyi baabyo balabyeko mu malwaliro bamuleeta nga yeesika ng'ow'ensimbu nga takyategeera na biri ku nsi. Kati ekiriyita ekirampusha nga puleesa eri waggulu ng'ate ataddeko n'okukola ki n'okwesika. Eyo omukyala bw'ati atuukira mu ICU mu ddwaliro lyonna era oba mu health center fowa mu kiriniki nga toyina ICU n'omufuna okolerawo mbiro ky'osobola okulaba nti omutuusaawa wayinza okufunira obujjanjabi. Bano be bamu ku bakyala abayinza okuba mu katyabaga okufuna